nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu yali abuulira ng'ayimiridde n'agamba abakkiriza nti mbabuulira amazambi agasinga okubeera ag'amaanyi ennyo. N'agamba ekisooka kugatta Katonda n'ekintu ekirala. Naye bwe yali amaliriza n'ayogera ku kigambo ky'ebigambo bino bye twogera, era yamala n'okutuula n'atandika okugamba ala wa qawli zuur, ala wa qawli zuur, ala wa qawli zuur. Bannange mbakubiriza muleke ebigambo bye mutalinaako butuufu bwabyo. N'akyogera okutuusa abasahaba lwe bagamba nti kale singa asirise kubanga tutegedde kyagamba. Omu n'abuuza Nabbi nti na bino ebigambo bye twogera obwogezi Katonda agenda kutuvunaana? Nabbi n'agamba munnange waliwo ekintu ekigenda okusinga okusuuza abantu mu muliro okusinga bye zisima ennimi zaabwe ze bisima. N'olwekyo omuddu wa Mungu ky'ogenda okwogera manya nti kiyinza okukusibirayo ne kyonoona emirimu gyo gyonna, kubanga ekigambo bw'oba tonnaba kukyogera okifuga, naye kasita okifulumya manya nti kikugera kijja kufuga, kubanga bajja kukulumiriza ti ggwe wagamba. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu mwezi gwaffe guno omutukuvu gwe tumazeeko nga mwezi gwa kusonyiwa, ayi Allah otusonyiwe ensobi zaffe zonna, ate otuggulirewo emiryango gy'ebirungi tusobole okuweereza ensi yaffe n'eddiini yaffe.